Alright, butereevu kale ekyepukulu nakyo kiwedde tukimaze ate tukiddamu. Abitex Promotions ne maama Bala mukyakukoze simanyi na kumanya. Takikoze gwe wekka, akikoze ne Rain wamawula na Rain. Simanyi we kigenda kukoleka my brother. Yes. Kubanga eno biralamu obimanyi ebintu bya gundi tetwagala nakani don't know say. Bala mwakikoze. Njagala okusooka okubategeeza asina kinabagambye yadde neki nti ekyepukulu Pro Max 2025 President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Saabalwanyi Museveni yakisiponsalinze from 0 to hero. Yes. Okuva bwe kitandikidde paka yekikomye buli sente yonna egenzeemu Museveni yagireese milioni 10 nawayo ne Abitex milioni 50. Situmanyi ezo zo zaki. Sheno yali yayita ne President Museveni yali yamuyita ndoza kyekimweseza ataana ago ga bugenyi by the way, Abitex agenza Balama agenza okubyogera ebyo byonna kuba aze ku stage n'asoma ebbaluwa ya President Museveni yabadde yaweereza agenza obyogera ebyo byonna Rain ne Mawula naye tebannaba ku performinga wakati kitegeeza Mawula na Rain mulidde ssente za Museveni directly muziridde sibalinaako buzibu. Naye Rain ekintu kye wasalawo Lane gye wasalamu okutambuliramu simanyi oba yo tekulinaako buzibu naye ng'omusajja yali ya packaging ekintu kino actually initially ng'ennaku z'omwezi 5 olunaku lw'eggulo yali alina okubaawo ne Dr. Jose Chameleone show ne bagisazaamu olw'ensonga zaabwe bo ng'ababiri. Naye kaakati yagenda okulanoza nga ssente ze ez'ekifo yali yesasula dde baali bamuwadda ssente ez'okutegeka ekivulu ekyo simanyi kwe kutegeka ekyepukulu kino ekyepukulu Pro Max 2025. Nkakasa tekirangiddwa bbanga ddene naawe obadde okiraba eyo gy'oli yonna gy'osinziira okubeera oba tokiraba nnyo naye yakikwata n'akiteekako abayimbi ndowooza nga bw'oba nabo industry yonna obeera ogirina bw'oti mu 5 newankubadde waliwo abatayimbye abatasobodde kubeerawo. Simanyi era sigenda bayimirirawo nti bo baabiregera nti Museveni yagize ne bagira no naye nga bwe mba seerabidde yes kuba waliwo n'akakadde kembadde nga siriiwo naye nkakasa Cindy Sanyu tayimbye, Gravity Omutuju tayimbye, Dax Vibes tayimbye, Pastor Wilson Bugembe talabiseeko, Haji Aruna Mubiru talabiseeko, Winnie Nwaji ayimbye, Spice Diana talabiseeko, Carol Kasita ayimbye, Bachiko bayimbye, Mudra ayimbye, Lily Pazo yagigadde ow'enkudi yegadde show mudda mu kutaaka, Yostera ayimbye, Asidi Vocals ayimbye, Moti Ombalanguzi bakoze, Amalula Family, Madura and Chiko bakoze, Vinka ayimbye, Elijah Chitaka Kiria wala anyway there was a Swangs Avenue. Naye Zafalani obali kuki? Zafalani simulaba nnyo mu performances simanyi lwaki. Kino ekiwali ekito bambi nakyo kikoze bakiyita ni mama Trace Melon nakyo kiyimbye bambi. David Lutala ayimbye, Alien Skin ayimbye bulungi nnyo, Katale and Kando Kiria, Fefe Boss simulabye ko ta performance. Ronald Mayinja performance Kiria wala. Ono Catherine Kusasira simulabye ko ne ta performance. Naye nga kyoba omanya ekizibu ekikulu ekibadde ku show eri ebadde sound. Oba sound bakozesezza ki? Oba bakozesa sound ki? Situmanyi. Ne sound yabadde mubi nnyo ekisembayo. Noza teetaaga na kumanyibwa linnya lye kuba ajja kugwa. Yes. Erinnya lyo sound bwe linaamanyibwa sound ejja kugwa bugwi. Naye nga kyoba omanya yo ewedde.
nga tewali akoze loosi. Kuba Bitex talina loosi gyakoze milioni 10. 15 nagamba Bitex kyateeka so ku 15,000 ku 15,000 nga ne bafuna abantu 2,000 baba tebajjayo ssente zigenda mu sheeyo 2,000 gyezo ssente ngaze milioni nga 10 ziba tezijjayo. Ne NFF sho tugimaze aliye ne sikini nze obuvubu yobo ng'omuntu sibwagala ate sinzekka era akasasirinzekka abatabwagala obuvuyo bwomukwano nze nno sibwagalirako ddala bumpisa bubi era nga bw'omanyira ze na buvuyo kuva ddala ku geeti paka ku stage yambi akazi kati waliwo akawala bakayitaani maama bambi kaddaali kabadde kali mu kuyimba kabadde kagenda kuyimba omuziro bakukasikiddeko eri n'alinnya siteegi ng'ebyuma tebirinako aliye obuvuyo bwaki my brother. Anyway with statement gy'ogambye erabika y'ensonga kati ogambye egyo emyaka gye nyini gy'osinga okwewuliriramu ekibuli naye my brother kibuli ky'olina ky'amaanyi gy'osi emyaka ekibuli we kibeera kaali. Anyway kyalikendeddeko ne Acidic Vocals nabo bayimbi tebalina kibuli kyenkanaawo. Bano bamuddu alina eggaali naawe ogimanyi actually zeesisinkanye ne zeeyisanamu ne muddu era talinga ggwe ebintu tabikola mu mbeera eyo simanyi lwaki naye munnange kusaba bikyukemu. Anyway naye ng'ekyepukulu Max 225 bwekityo bwe kitambudde bantu tebabadde nnyo tebataaniza apo bulungi nnyo ekimala naye era omutegesi talina yiwakoledde loosi. Bitex ogudde mu ssente muganda wange Bitex ogudde mu ssente kati Bitex namba yo bakukubireko oba kubireko bannange. Anyway byebyo nno baganda bange ensonga zeezo bwe zitambudde ez'ekyepukulu Pro Max 225. Hola, y en el
batize mukwano alingabali tugende showtime tukole nawe tumabanga baby nikuwe miramo bikube uliwana nawe kali buli kimu tukole baby tumabanga kabona nikuwe miramo bikube tugende sinomanyi muli bwe mpulira I'm about to surrender. Tugende sinawulira enyakumainenga business showtime kirabika nakola lasina ona nalimanyi funa bulasingi anaye namwe kale kizo bizi waliwalinga bali toyimalinga bali naye bantu mwe mwagale kutamwena mukama batizewo mudema webirungi mwana mubere bulungi nabi mubere bulungi musule bulungi atukikikasinye musule bulungi mapango ni soja namwe ati musule bulungi bagalize kire kirungi yawana Echapukuru na chill. Habitex promotion, showtime. Load it up.